Tuli wano wabadde ekivulu kya omukulu Clever J amawulire ne gatukutuukako nga bagamba nti bakistopinze, so twagala tunyumyenyumyeko kana abatuuze abamu kubawanisa stage tulabe kibadde ki obuzibu buvuddewa. Owaayi ogamba otya? Jendi sebo gambo otya sebo obulamu obubi kati si bulungi n'akamu. Kiki obuzibu buvudde ku ki? Obuzibu buvudde ku security. Yeah. RDC atoye order ekivulu bakoleki bakigali tubadde wano nga tuwanise buli kimu kiri waggulu sounding etandise n'okuyimba. Security nejja negamba banna kino ekivulu tekiriiwo kofe kiki temwakola clearance ne twebuuza kiki nti RDC agambye ekivulu tukoleki tukigale kati naffe ne tubeerawo nga tetubitegeera tugenza okubira omutegezi atugamba banna ebintu mukoleki mubijjeyo kofe kiki buzibu kinti ensonga nnyingi soke tujjewo ebintu mubijjeewo mudde ku sitowa. Mu bufunze teyasasula kiki? Owaayi gavumenti kati byatabuka ku bintu by'ebivulu yabika clearance yagifunye leeti kati nga obimanyi kati alaika teyasasuddeyoko mu bakulu. Ndio nga mugamba nti asasule ssente lwaki tasasudde? Bizibu kuba ku nkomekerera ayagadde okusasula ssente era order nejja kitegeera nga ekivulu kiteekeddwa okukola ki okusazibwamu. So Clever J oba aliko ki muganda waffe tetumanyi wano abadde asuubira okufuna ku kasente kivulu kati kiganye kati tetumanyi kikiddako. Mwakoze mutya mukono? Mukono twakoze si wabi tewabadde wabi emukono tewabadde wabi era yakoze yayimbye bulungi nnyo abantu basanyuse buli kimu kyagenze bulungi emukono. Naye ng'essuubiri erisinga libadde wano Ero Beach naye kati era ali mu maziga musajja wattu saawa ya kakati. Mubadde muli awo? Tubadde tuli awo nti ekivulu mukiggala era tolaba emmotoka zonna tuzitiise kati tuvaawo tunakyakola n'abantu ndowooza obalaba babadde bazze kulaba Clever J naye kikoze eki kiganye. Oba awonye kiwone oba batidde buti okuteeka mu ssene nga afunyemu kafiya? Mu kulaba tawonye kuba abadde wakola abantu bakedde bwe kyoba omanyi abantu bakedde ojja laba kamera batunuze mu kamera olaba abantu bakedde. Abadde agenda funa abantu wano muganda kuba abantu obwedda batuuka nga bagamba ekivulu tekiriiwo we bagenda kati bano abamu bano bambi olw'okwagala era balemeddemu baabo ndowooza obalaba. Advice ki gy'oyinza okuwa Clever J olowooza? Nze kye ndowooza Clever J bakole enteekateeka ennungi abantu olwedde bamwagala bajja kujja bakole enteekateeka ennungi bakiriyalinge bulungi nnyo buli kimu abantu bajja kujja bamulabe. Kuba abanaku extras eziwerako oba wano wabadde wano abadde akoma wano then ng'endala nga mu maasoko ng'agenda ategeka mu maasoko endala. Abaddeko ku kifo Clever J atuuseeko ku gate bambi ennaku ennyingi n'akyusa emmotoka n'addayo. Olugafunye nga bamugamba ekivulu kikansole n'aweta n'addayo ewaka n'agamba bannaye kaŋŋende musajja wattu kati ali mu maziga. Kuttaka batulonderewo olunaku oba sande ejja watwale twazze nga twetegese nammwe mulaba ekifo mukitunuulira stage yaffe mukazi baffe twadde twabaleese balye ku ssente naye kati yabayo mutusalire era ngawe muzze wano eno mulaba embeera nga bweri mbeera abantu banaku bavu bonna abamu basimbudde emmotoka zaabwe ne bagenda. Mubadde awo? Mubadde wano eno nga tuyingira tutuuse wali eri tugula ekisaati za alien skin nga batugamba nti ekivulu bakisazizza wano eno nti ate munnaye bakisazizzaamu naye mba mwagala kuyingira kunyumirwamu 15,000 manyi ne tugamba katuyingire tulabe gamumanyi amaaso g'omuganda gali mu ngalo naffe nga tukola tutuuka wano naye banaye tetunyumiddwa namu yadde tugambye waaye atumale ebiseera. Ekintu kino ogolooza kivudde ku ki? Emanyira nga bw'omanyi mbagaye mbadde tebayise mu mateeka kati awo simanyi oba bya gundi birimu abanenenene awo bagadde kulemesa ndowooza. Mubadde muli awo nga stage batandika ogijjayo? Batandika ogijjayo kofa ate buzibu ki ate munnaye tebasasudde kofa owaaye tate tebagambye RDC tebatugambye tebagambye RDC kofa owaaye kale tulina kyakukola. Njaga tutunuulire Clever J atuuseeko ku kifo? Clever J tetunnamulabako ayinza kujja wano eno. Oba concert yatidde ntye? Yatidde ntye mateeka yabadde kuba kibadde kiggwera wano kibadde kiggwera wano naffe abawagizi be tubadde tumulumbye tumusaleko wali bonna mu bizibu ebingi nga bwe twabadde Lugogo nga tulina okuba na wano eno ekintu kifundikire bulungi nnyo naye ate maama tukoze
twewunyisizza nnyo nga tebigenze bulungi kale katubuzeeko ku kono omukulu tulabe ate ye ate atugamba ki this is me okay the real me I don't pretend the real me naye mukozemu si bulungi tetuli basanyufu yadde akatono omanyi nga twabadde erugogo bwe kinaabeera na wane unfortunately tugenzo tuba tutuuka ku mulyango batugamba esaati zo muzigula kuba buli kivulu tulina okugula esaati mubufunze n'okusolooza tebasolozeza basolozeza za bulijjo bino bya bulijjo bino byo tubimanyi pate ku pate oyo wegamba pate ku pate kati obanga bino bya bulijjo binakutuba tulina okujja ku buli weekend ojja n'oli akasente obulamu bwa kiseera naye leero twali tujjire musajja waffe the return of Clever J edogo lyakola ki edogo lyafuluka nga lyafuluse wali erugogo twanyumiddwa twabaddeyo vibe yabadde hayi nye lwaki tembusasudde byetaagisa oba mubadde mutidde kyenyinza olowoozaamu nga omanyera abategesi nga kyabadde ku nkwacyo kuba nkwacyo CEO yaffe yatugambye omumanyi alien yatugambye ensonga yavudde ku bategesi bano bapromota abeeyita ba talented promoters bayingira mu kivulu kyaffe nkwacyo kuba ffe twali tulina ogifuna ng'eri mu lubiri recent ate ne bafunamu ekika ky'omumanyi wa promoter ne bagamba nkwacyo egenda kubawa muloba ne batuvuga sipiidi mwawo nga we yatugambye kuba oli CEO yaffe kyatugamba tukola ki kyetubaako ne kati mu kusinziira okwaye nga wenda bakiyinza okuba nga ekyaleetedde era kinene ekivulu kyaffe osazizaamu eddogo eryafuluka era neera wano nga twali kirina osemberamu ennaku nga twali twazitegeka eddogo eryafuluka kitegedde okubeera kiri kuba promoter tesobola kubanga twatidde nga ffe abawagizi be twazze oyo Clever J waffe era Fangoni Forest gemaanyi team Fangoni Forest team alien skin teri muzannyo City ya danger teri muzannyo advice gyoyinza okuwa aba security n'abategesi advice eyinza okuba nga abawa ndowooza abandikyusizaamu engeri gye bakolamu ebintu byabwe kubanga tetuyinza kuva yeri gyonna gye tuvudde kuba ffe tuva Makindye tuli baana b'e Makindye tuli baana b'e Kasangati wonna jo twabadde ne alien kwafu kuba ffe wabeera tukola ki tubeera teri muzannyo netugamba kekiri eno Entebbe tuba tulina okukola ki okulumbaga kyenyinza otegeeza abasecurity bandikyusiza mu bintu byabwe omuntu obanga olwasazaamu kintu kya munno kitegeeze ng'obudde bukyakola ki obudde bukyali nga olaba nkwacyo kye yabadde kati yabadde ya 27 yatugambye soke tugikole ki tugireke ku pendingi ng'omukulu we yayogedde nti egirebeerako ku pendingi kati abandi bali tugambye musoke mugirekeko ku pendingi eddogo eryafuluka erisembayo kuba kati eno yebadde sho nga oluguudo lubadde lutambula nti twali erugogo ku sande nga mukaaga lwali tulina kuba wano bandi badde batugambye nti era nga mukaaga tugiggyeko ekenderemu kubanga getufunyeyo gagamba tebasobodde okutuuka simanya nga wa RDC simanyi RDC oba teyatandise jjo okuba mu bivulu byaffe kuba RDC oba yagala kasente twandika muwadde n'aleka omusajja waffe obuzibu badde manyi nti buyinza kuba wa promoter obuzibu bwa poliisi obuzibu ffe tumanyi buyinza okuba ku promoter naye bano batugamba obuzibu bwavudde ku abategesi tebasobodde genda wa RDC tetwafunye ku geeti tebasobodde tuuka wa RDC naye kati wa RDC tumuwa bwika sente n'atuleka kubanga ffe twazza nnyumirwa obulamu bwa kiseera essebo mu bufunze asigadde amanya asigadde nze Joshi CEO Josh Group of Companies National Tours and Travel okay katwetololemu katono tukomewo nsanze ku gate kwe nyini ti Clever J ekivulu simanya bakisazizaamu biki sibitegera bulungi naye nga nze ensonga enkulu ebadde ndeese kukasa Clever yani kwa nsanga emyaka ya gigende ati mujja kakasa Clever yani by then nali mwana muto asobola kutegera Clever yani mbadde nsazeewo leero gye ntegere Clever yani tusobodde funa mu kisogo yennaku eno gye ndimu golooza nga gwabadde ku kifo golooza obuzibu buvudde ku kifo obuzibu mpulira bagamba nsonga za security simanya clearance sibitegeera bulungi nze ensonga yange enkulu ebadde yakulaba ki muyimbi ensonga zibe ziteeza clearing ng'ate zirimu bajjo ategeka ebivulu ebyamaanyi ebisingako ne ku concert eno golooza bakitidde buti oba sikutya wabula sijja kugamba nti noba kutya oba sikiinaako nya idea eri awo y'amaanyi nze ensonga yange enkulu ebadde yakola ki kulaba Clever amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale
arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo, Prince Charles Drive, naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge 3 okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi, garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo